Bakaita Mufere, brand new tune coming in from Mukabya Junior ku CBS FM Mandiso. Atakaima kali latest konsolo kwengo sangane ku YouTube channel ye Mukabya Junior. Subscribing ateka ko waka gendo labe ku ndongo bwagikola ampuliriza kulokusaba kwa abangi Mukabya Junior anje sebo abakulu abantu basabye emboze eno tu diba kuba twakatuuka butuuzi South Africa bachiri tebannamanya na kiki kyokola kituufu tebannamanya ovaayo otyokoma weeno bikalubyemu ababadde bagenda okuyita mu bukubo bwe balamba muba mulina okubuukako ku mugga gwe bayita Victoria Falls kati ogw'omugga gwa miguwa eri wabaayo bannaabwe babasindikira emiguwa eno wansi mwe muwalampa buwalampa muve eno wansi nga bwe mwesika ku mugga okusala ogw'omugga ebiyiriro yes kati mwina kukimalayo eri waggulu ne mugweyo kati eyo yo tebaawe basirikale esayirize kuba bamanyi nti yeeyo okufa agenda kufa teri ayinza kwetantalayo kati ffe era Bulanda netugwira nga eri abasirikale be bakolaganye nabo si be baliyo waliyo balala kati ng'olina olondako okufa essasi n'amazzi obukwata omuguwa kati kyetwakola emigugu girina bano kati bo bayita wali kuba bo bannansi kati bo bagenze n'emigugu eri batugambye kati mmwe betugenda balindire naye abagenda okubawa emiguwa weebali kati gwe odde eno wansi mugga ng'osaba Katonda olina okugyamu empale n'osigala mu pule n'ogyamu eno essaati n'osigala ngo just play jo inosigala anti weeyambula oleme kutuuka eri ng'otobye bajja kubuuza ovaawa gwatobye kati mwekyo nga babawo emiguwa bwe bakati wakolako okugundi mukyaka sonko biki kati awo n'omutima guli ogukankana olina okuba nga wagugyemu kati awo mba asaasira bakyala kuba kati waliwo bye bituukako nga bakazi bo babakwatira nayo kwegamba abamu batuuka abamu ne batatuuka kubeera waliwo bangi amawulire tugawulire eyo nti yafiiridde awo Victoria Falls kati era bannayuganda bali eri ne tumusondera ate bamukomyewo eno Uganda so kati mwekyo Katonda ffe yatukwatirako ne tubuuka bwe twabuuka ne tutuuka kati bwe twabuuka nga twakatuuka tumaze okuvuunuka ebiyiriro wali wennyininyini abasajja kati tubalinda abalina emigugu jjukira mwe muli kawaleti akalimu kaadi kati ate kaadi era be bennyini be balina okuntwala walizi ATM sobola obagirako akasente kaabwe kuba kati jjukira biru yakyuseemu ze twali twajja tuvungisizza kuba ova eno ng'ovungisizza dola zo eza Tanzania nga nazo zina nekwa kyanga omulina buli nsi oba olina sente zaayo kati wali sente budget yatuuka neetuggwako nga nina kukozesa ku kaadi kati awo nyingira munda baleeta emigugu mu kuleeta emigugu omusajja omugugu ogumu agulemera aga kati mbatuusizza ze muba musooka okukola kwe kumpa ze ssente mugamba ssente ate ziri muguli gwokoze ki gwosigaze nakati kati kantwale guno kati gwatwala gwalimu engoye zinokyusa jjukira zineeno zeneeyambudde nze zannemeredde wano mukuwalampa mugwasaabimanyiira zitobedde ku nze ne kano kapule kati mulimu emuli engoye agamba alina osigazaako omugugu olina osooka omuwa ssente waba otamuwa ssente aba awedde kati sisobola tambula na kaadi nga ndi bukunya ndi mukapule kwatirira awo yovaawo kanzige FM Black. It's not dark. Vita. Ebetandika butandisi. Jjukira kati awo bagamba olina okutuuka. Omusajja sente ziri ku kaadi. Ate naye akati tannategeera nti ziri ku kaadi. Owedde amanyi ziri mu kaashi. Eri amanyi ziri mu kaashi. Awo nawo waliwo Philips. Olutalo lw'okufuna. Naye bwana bwafuna sente ze bamuleke yeeyagale. Abaana abaddala bamuleke yeeyagale. Mwana omuleka n'ebintu ebintu. Wakati waliwo abamu Bulanda zibakuba batuuse ne munda mwennyini nnyini. Omuyaye n'ajjako essimu.
oli munda bunyolya bwetoloola bwe buti oli mu Johannesburg awo otangadde kiddako tolina gw'omanyiyo olulimi tolumanyi ate bali tebaagala bagwira obamanyi bakuwulira nga toli waawa Nimya luzungu nebyogera tebikwatagana gwenno batwala osuleyo ebyeyo naddala ekyawansi awo ng'ogenze oyirira buyiribi era agukumalira yoyo akubisiivinga akubiikinga yagumala bino byonna obyerabira nonaabako n'obuliizi nga n'obeera ng'owaawo nomanya ti kati ndi mu safe hands naye n'otuukaawo nawo n'obeera mu kutagala ate awo og'okuba bubinga oba weerabidde byeno kayimba kalevo kalina dictator ojosalemu ejobaga ngoze muffe basajja bo ojo tugwemukawonaba gyendi kuba nsigazaamu wiikisi bbiri ejja tugatteko kubiddako manye emizannyo mingi ate giggwa bw'osanga bw'oba n'abasomo obeera eno emizannyo gyoli oleka ogiruse nga go gabbeeyo okusinga sente tugenda omuwa tuba tugenda kikola tutya kati awo tuli mu kubala naye byo byonna obirowooza mu kasekendi ako oli aleme kulowooza nti ate muli mu ffumba ye obutya bwe mumuddukako kakati musajja nga muzza kubali nga mugamba musajja munnange omanye ekituufu sente kweziri kankwate simu emungi kuwe n'emigugu ogisigaze nze nsigaze nokuba gye nina okunyigirako okusobola okonectinga ne kaadi yange okusobola okugyayo sente kati bwe nakimunyonyola ekibozi n'akigula tugenda ne mugirayo sente tibwe mugirayo sente ng'ate akyusa agamba temusobola kumpa 15 jjukira kati eno ebintu abirina nomugamba kati oyagala sente mmeka ngamba muyina sente mugamba tetulina sente nga muyina sente gwe ogenda zimpa oba toyagala binene ebintu mbitwala ate nezino sente nzitwala kati awo nga nina kuvaako omuviira mu mbeera nva mu mbeera nasooka mugamba naye gwe mwana ki kyotegeeza tugenda kwekubira wano eno oba ebintu obitwale bantwale bansibe naye nange nga nkutuze kuba like namulaga nti nange eriaso gye tuvudde kati ekyamulaga nti nekyayo envuddeko ne kaadi n'engimenya eyali amaze okugjako sente awo kaadi n'engimenya kati nze obwongo bwampeereza nti bw'osigaza kaadi eno agenda kulwana nnyo alowooze nti kukyaliko sente nalwana nga mugamba sente zimpeddeko buli kimu kimpeddeko okukakasa ekyo ne kaadi engimenya kati gwe bwoba oyagala okukwata ku byange kati awo tugenda kola kuba twakkiriziganyiza sente nzikuwadde zoyagala kati ate ku ssaawa eno weefuula kati gwe kaadi tekuli kyali sente zo kweziri kati ngogenda kukola oti kati kakati awo manyi ntuuse ku nsi ekolaki esembayo kati awo bwomubeera ezimbabwe bw'ofuna kyasi n'okubira eyakuleese like oli gwogenda osinkane South Africa baba taxi oba ababaasi yonna ekutwale South Africa bwe boogera n'oli n'abagamba abantu bange baleete wano ne wano eri babasasula okitegeera tomuwadde sente kati nze ekyo nali nkimanyi olwedde mu mutwe okitegeera yandiiriddemu dda kati awo nzirayo mu revision y'ebitabo baŋŋamba batya nga ntandika olugendo kuba kati awo womisingiramu step emu yokka otuuka eri nga tolina kantu konna ba ne bino babibba bayayi be babeeraawo oli mubbi akusaza amanyi oli irigo tokkirizibwa mu nsi eri bwe bakwata oli mumenyi w'amateeka gwa butujju oyingidde ensi tolina kintu kyonna awo ennyini kwata eri nga tetunadda na ku ndongo emboozi y'empanvu kaakati njagala onzijaawo oyo omuyaaye mwaze omusooti nga kaadi ogimenyeemu ateeka kuba yakuta kati olugendo wali eri oyingira South Africa kakati omaze ovuga okuva ano ku booda wabayingiriza osale mu Zimbabwe bwoti oyingire South Africa ku South Africa kakati awo nyini sigenda kulisayo ngenda kubuusa ebintu bingi nnyo twalaba taxi nga erimu ekikubo kye South Africa okyali ne kyaliiwo oli ndite kyali wange kati gwe bampa okuntwala ne kati ye byamutabuseeko dda nga naye weewe mukko ye kati alinda nze nze nino kiggusa kati nze ndeeta magezi g'e Kampala road awo kati mmanya nti kati ekiddirira kutuuka kati awo ku ssaawa eyo bwe ndaba takisi eyo eryalimu ekikuubo
njikuba omukono ekikubo kye South Africa otegeera nti eno yedda yendaga ekikubo wali okimanyi ekibeera mu taxi yaayo nali nkimanyi kibeerako kala zaabwe bendera ye South Africa kakati bwe njikuba omukono musajja nga mugamba you know what my brother we're going to South Africa but I want you to help us if you can angamba no don't worry this bus this taxi is going to South Africa so you don't need a bus kuba nali mubuuza bus ze South Africa wezisimba angamba no don't worry do you have all your papers or what nemugamba no we don't have anything kuba batugamba bwe tutuukaawo tetuddamu laga passport yaffe awo njukweka kubanga wogiragira weragira obuzibu bwolimu kati najjukira erimu ebizibu bibiri tewakonye ng'oyingira nsi eyo yenyini gy'osaba buyambi kati ate n'egyolaga tolinaayo bikukkiriza gendayo kakati omusajja nga ngamba okay no problem me I'm taking other people but those ones they don't have papers but if you don't have papers nawe oba tolina mpapula beyi ebayanjawulo ku lugendo beyi y'olugendo ng'olina empapula n'atalina mpapula byanjawulo kati nga mugamba okay kati ffe tugenda tujjako mmeka kadi wagimenye ejjukira nagimenye kati bino byonna mbyogera ngatira ku mboozi ya ice gye yampa kakati sawange like nga munyonyola bwe munyonyola nga ngamba mugenda kumpa 1,500 lwe South Africa soka tusaba 2,000 kati nga toli yatugamba 1,500 nga mugamba my brother nawe totukuba tuyina 1,500 size otwalira bulijjo kati wangambye tolina mpapula biki bikingenda kozesa ebintu nemugamba muganda ize tuli babiri ze 13 ezawano zibanga mmeka zibanga 900 ya kulira kakati kitegeeza buli omwana mu 5 na 10 lulimu entwala abiri ziriawo tezituuka kuba yagwamu kakati mu mbeera eyo ng'omusajja agamba okay it's fine sente ziriwa mugamba kuba wenjagala awo mugamba nti kakati muganda ng'olaba eri gye tulaga era buli kimu ngamba kati ate kale mulina passport zengenda okwata then wetuuka erinze mbawe passport mugamba nayo sirina kati mugenda tambula mutya nga temulina passport temulina sente temulina passport kati ngamba isi mumanyi ekituufu omusajja tumukole ki tumubuulira amazima passport tuzirina wakati tulina kye tugenda muwa bwe tumuwa amasimu tetugenda kusobola communicating eri tete ekintu kyayinza okurespecting ekiralo tutuusa ze passport kuba abamanyi tiyadde teriimu biyingira wano yadde eri mujja gyetaaga mukoddayo nga tuddayo kati isima ngamba kyoyogedde kituufu kati omusajja nga muzza ebbali nga mugamba my brother you know what sente z'obwe ziri eri ne bwoba oyagala 3,500 okitegeera naye gwe kyoba omanya wano tulinawo masimu gaffe na passport nagamba kati bwe muba mulina passport muzimpe naye okuzikwata musooka kubira oli n'akwata nanyinyonyola n'ankakasa nti kituufu nze ngamba yise mbasya tusobola omukubira essimu n'atakwata nga tukubaira oba obuzibu bwava banaye ebizibu ngonna bisanga simu yatwalaga yali eyise obwedda akwata abalagirira kino kyekiddako twakomye okumuwuliza nga tuli eri tetunaba na kusala kubuuka nsiko kuyingira Zimbabwe nga kweri kati bino byonna tuyise mu nsiko eno obudde kati bwakiro ssaawa ziringa nga 8 kuba twasala kiro nsiko twagitambulira ndoze essaawa nga 4 okutuuka eno wano wetuli bwe tusanze abasajja awo na tukyali mu vita kati omusajja tukuba essimu teriiko ngalooza bano bayaye batuufu kati ate tetwagala musajja atulekaawo jjukira kati tetumanyi wetuli ate tetwagala mulaga nti tetumanyi wetukolaki wetuli twagala byaffe byonna tubikwase ye mpaka South Africa kati yo okutwesiga alina kusooka kukwata kasente kati omusajja teyali mubi ng'agamba wema mukubidde nga takwata kasita tetugenda kuvuga leero ngenda batwala musula ewange enkya musiibewo nga mwetegeka Zimbabwe enkya musiibewo nga mwetegeka nsuubira temujja tuuka kiro we tulina osimbulira nga tannaba kulaki kukwata wabula bonna be yali atoola bw'atyo bwe yali abayisa nga basooka wuwe kati wali walina kuŋŋaanirwawo bantu jjukira kati we tumusangidde abadde yakayingira ki Zimbabwe naye ng'alina okusiiba wanga akolekitinga abantu bagenda ogenda nabo ekiro abatuuka okuva mawanga ag'enjawulo bagenda okusaza ekiro kakati abatutte ewuwe atutwala ewuwe
atufumbidde akamere bulungi tunabyeko twekyusiza olomere kyeyeeyo kawunga ne spinach n'ebivava naye nga kali akawunga kanjawulo sikekana ake Uganda kali kalinga ttooke kali ettooke ly'e South Africa amawanga gonna gali mu Southern mukayita bakera pap era n'empoma yako yanjawulo ko tebakamala kazzaako ng'ake Uganda ate kabakagonda galiba nga ttooke lyeri kakati nga tulya bulungi nga tutuuka zaali ziwera sanga 6 twangazaako essimu kati twasaba ono essimu ye kuba ffe tulina mukubira ku WhatsApp kati nga tusaba ono essimu ye nga tumukubira tugenda mukubira nga kweri online bakaita show me ngaline Andre on the beats yazakayimba bakaita show me omukuba omuyimba osobola okugenda ku mutimbagano nonoonyayo Mukabya Junior noonya Mukabya Junior subscribinga bw'omala subscribinga teekako comment ku byonna byakola ojja kumulaba ennyimba zonna gyeziri nakana akasembayo kuba akapya mufere nako yakataddeyo dde ojja kuba nga okalaba kosa n'ennyimba byazaakola byonna ojja kuba nga obiraba ku mutimbagano ku CBS FM Manduso we tuli mukwano gwange amawulire agongera okuba nga gayingira Minister Obo that one no laptop which can defeat him you take it to the teri laptop esola mulema kati ngambera mu basement kati ne ekibogeza bwe batyo kuba bote bagulangako gani eyo chana sasi bo babaddenga bali pressinga buli press wali ogenze ne gani yo gani nagenda nenjugula wajigule yo namugamba byenjagala kuba sene nali sizirina yabingulira namugamba buli kye neetaaga kati nga buli laptop gyenkanika nze nfunako 10% 90 baya office na nanyini kati nze safaayo nga njagala kufuna ba clients kati mu kaseera ako kenyini nga ndi mukuyiribwa ebyo bya laptop biki twatuuka nekyangirako yakutwala emirimu sikyagikola giri ndya buli mmere kati bwekyoba okola ngenda basindika neisime Cape Town gye mugenda okukolera ngamba isima goba ogende Cape Town sigenda eyo ngamba kati ogenda beerawa kati mu kaseera ako nga njiri beeno nagulayo ekitanda kati ekitanda ekyo nga nkitereka ku balcony kati ye yali amanyi waliwo ka neighbor kali kabisiyaga kati kayagala kati kalinga mama wako akawa sente kuba we twasulanga nga waliranide UJ University waliranide University twali awo kumpi nga ne Bramfontein nga waliranide University kati akakavubuka nga kali kaneegomba dda akakalibeka ebisasiro ati mu process eyo nze ngamba nkatandika kabuulira njiri ebyo biki nti byokola bya Sodoma na Gomora biki ngamba ezo zombya za kifirika nze ngenda kuwa ne sente mamuzeyi wange ampa sente nsobola okugabanya wakati kati nze kye nakola nga mbeera nga bano abawala abakuula nzikiriza nga naye nkuula tibwenkula naye nga siyingira wuwe kati yatuuka ekiseera sene nezimugwako kati ate nga nze eno tandise okukola kati bwe namuggyangako ate bwe nakozesa ne mugulako ekitanda n'ebintu byali alina ebimu bwali obutonotono nga mutereke ewa Twala kati Twala yagenda otugamba ogende Cape Town nga nze already ninawo ekitanda kyange awo ne gundi kati nga mbijjawo mbitwala ewa Yahaya yali awo era naye mu Jobaga yali kanyama w'abayimbi buli muyimbi agendayo nga yabakanyamawo kati nga mbiteresa Yahaya mala obiteresa Yahaya nga mugamba like nga nti ogamba Yahaya okunsuza njagala nange nsigalemu ku lulyo lwaki respect vimba ati waliwo omwala awo kumbi ne KFC gutambuza train naye muzimbe bulungi kati nga ngenda ngwawo omwala ennaku zalinga nga 3 nga ninda mpeze ka rent ebyo kyakola eri nkola kati nkeera one ne setting ngende Yahaya ne naba mvudde no mwala gwange ne naba then nengende eri nenjiri beno mu basement sije emyala gino ejaffe sije gino emyala ejaffe emyala emizungu naye just nkuba bwetonye era nagwo guba guyisa kazanda uko bitabuse Esewe kusatu mkuba naye byona balirike swanga abana beisa kirasta bayiguza baliko tonazimanya seita nabimanya naye byona baliriko kati oluyimba temwalu promoting Babulamu. oluyimba temwalu promoting oluyimba lulungi Babulamu. Kubange dusange batira bulamu. Kila mulubaye. kale
gwe mulembe guno gwennyini gwe tulimu akayimba ka Mukaabya Junior omulaasi ne Mukaabya Senior omulaasi akabiri bakakolera mmeka kayingidde mmeka kati kali wala tovola bantu mako inono kubanga tikalabwako balina ssente zezo sokalabako zokuwazo sokalaba era abantu abakalaba baba basasudde kale abayimbi bano babiri omu ye taata wa munne bonna we bali bano emboozi eno abantu basabye tuddemu kubanga obudde obuliwo tebusobola nakutumala oba ate obulamu butandise South Africa twakayingira South Africa omwana ategeera hase etandikirwako aba atandika butandisi webale ate olowooza ku lwokuna oluzze tozze ate nina obuzibu tozze emboozi ogitumalire mpita ngana kati awo katusooke tukole bino nkomewo nkubulye tetugenda okukola omunyumiza TV zibeerako bakazi naawe bamama beba babeera okwo ate kati oŋŋambye ate kati jjukira oba Mukaabya Junior anoonya bamaama ngaejaino ne bamaama tebalina na budde bwa kulaba nnyinga ziri ku TV kakati bamaama ate babeera wano ku kitimba abamalayo bamaama babeera kitimba babamalayo so si kulaba ku TV kakati ate koyogedde ekyo Okay, Bakaita Mufere, brand new tune coming in from Mukaabya Junior ku CBS FM Mandiso. Akakayimba kali latest konsobora kwenga osangane ku YouTube channel ye Mukaabya Junior. Subscribing ateka ko waka gendo labe ku ndongo bwagikola ampuliriza kulwokusaba kw'abangi Mukaabya Junior abakulu abantu basabye emboozi eno kuba twakatuuka butuuzi South Africa tebannamanya nakiki kyokola tebannamanya ovaayo otyokomawo eno tebamanya lwaki nzija ate nenzirayo buli wenjagalira webalere ddala lulinga ate wayita wansi emboozi okulwokusaba kw'abangi abantu ne basaba tugibaddiremu ku lwokuna ffe baani abagaana ng'abantu bagisabye kuyasa abasajja ate tusobola okujeema so mukulu Rashid Sekindi webale kulisa Chabasa Fama mkulu John Michael Kadu Pizza Bond na webale kutekako CBS FM Manso Bunjo Muhammad Mahade webale nyo webale dala bro DJ Jet B big up on yourself Alan Sembale Kojeka Kande Sweden webale nyo webale dala Alese Kafamo na enange kafilimwe ndowoni sanga nenkuwa akango jja kumanya nti okay nalinyanga mbozaye nako bidi tutandike ebibuuzo bya finals nkozi n'endiporting ennaku mukaaga n'enzira byali biwanvu so Mukaabya emboozi yeyo tujja kudda nayo ebisingako tujja kuba tubiyitamu mukwano gwange amawulire amalala agakayingirawo kikakasiddwa Idi Yancha CBS FM.